Okwekubagiza n'obutatwala buvunaanyizibwa mu buli mbeera kye kisumuluzo ekisinze okulemeza abantu mu mbeera embi anti buli kitagenda bulungi abeerako ne gwakinenyeza. Buli muntu alina obuvunaanyizibwa okwejja mu mbeera embi kubanga buli muntu ssekinnoomu amanyidde ddala ebiruubirirwa bye. Omulabirizi Daudi Kiganda bw'atyo bw'asomoozezza abakkiriza be yasisinkanye mu kannisa ya Kansanga Worship mu lukuŋŋaana olwatumiddwa The Next Level olubeerawo buli mwaka. Omulabirizi Kiganda agamba nti buli muntu Katonda yamuwa obusobozi era nga buvunaanyizibwa bwa buli muntu okukola asobole okufuna omugabo gwe nga bwe gwamugererwa. Whether it's economical, spiritual, in terms of development, you have to create that future. Things do not just happen. Don't neglect your future. Don't just say that things will just happen. Don't say when you have done nothing today and you believe that tomorrow things are going to change for the better. The better thing shall happen tomorrow. Buli mutendera omuntu gwatuukako mu bulamu bwe kubeerako okwerekereza era nga singa omuntu yenna akimanya nti waliwo omuze ogumuze emabega n'asalawo aguleke kiba kimukakatako okunywerera ku ekyo kubanga singa yekkirirannya ye mwennyini aba yezze emabega. Amaato agatali maase, those unbroken boats, gegaleetera abantu okudda emabega buli kaseera. That's why people are backsliding every time. Oba oyagala okulwana mpaka ng'otutte ekizinga. If you want to fight until you conquer the territory, baako amaato g'oyasa ate ogasse ddala mu linnya lya Yesu. Some boats and break them indeed in the name of Jesus. Ani agamba nti amiina? Let me hear someone say amen. Bw'oba onooyasa amaato, if you are to smash the boats, ne lubaala omwokya. Oh, you burn even the witchcraft. Olugamba bw'oti ndi ndokose. If you say I'm born again, nga lubaala yenna omuyoolayo gy'abadde. Get all the witchcraft and the demons. Ng'ogula akadomola k'amafuta. And buy paraffin. Ng'omuteeka mu luggya. And you put in the ground. Mukazi wo ng'ayomba. Now let the wife quarrel. Kataata w'abaana abalongo ogenda bookya abalongo. Abalongo baffe bagenda kufa. Madrina Bukeera, KTV amalindirire.